Dewa kasatiro ku kyalo Nakose ekisangibwa mu Ggombolola Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono abazigu abatanategerekeka bazinzeeko abatuuze mu katawuni ne banyagulula amaduuka agawerako nga kigambibwa nti babadde n'emmundu ssaako amajambiya okukakana nga bakubye omutuuze Kanamwanja Enock essasi n'addusibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago ng'embeera mbi. Abaala okuli ategerekeseko erya Joani ng'ono atunda ddagala lya birime abazigu bamutemyeko engalo ssaako n'omulala Tumuhayise Wesi ng'ono bamuyisizaako ejjambiya ku bulago nga ne mukazi we balese bamukubyekubye. Obulumbaganyi buno baddewo mu kiro era omusasi waffe watuukidde mu kifo ekyo ku ssaawa nga 5 ez'ekiro nga bamu baddusiddwa mu malwaliro okufuna obujjanjabi wabula nga Tumuhayise gwe basaze ejjambiya ku bulago tumusanze babuwaniridde ng'ali ne mukazi we era nga bannyonnyodde engeri abazigu bano gye babalumbyemu. Babadde abantu bana babadde n'ejjambiya omu yabadde n'emmundu batulumba ne balumba edduuka lya Weesi ne balumba n'erya wali ekizino zibadde bbiri ne zitambula ne zijja wano awo era bwe bavudde ne bakuba Enock essasi naye ng'omusajja amukubye essasi amukubidde wano mu junction wano nyine wabadde ayimiridde wano wayimiridde. Ezimu ku nzigi z'amaduuka zirabiddwako nga zibunye omusaayi. Bategeeza nti balabiddwa abasajja babadde bakutte emmundu n'ejjambiya nga bayingira edduuka ne batandika okubakanda ensimbi ze babadde bakozeewo era nabo kwe kuzibawa wabula obuzibu buvudde y'enduulu ekubiddwa. Sawasa ne bayingira ne bagamba tuwaye ssente ng'essente nobulamu twagala ki ne batwala ssente batuta ssente nemanga kati mutuyambe mutuleke esimu nekuba enduulu negamba mutuyamba baweero bwe nkubye enduulu ne bakuba omukyala wange ne bamukuba ejjambiya wano bwati ngo oluyi nga bwe olulaba weeru kinamukuba kati bwe nkubye enduulu ey'okubiri nange nampa wano. Bwamu ku batuuze batwogeddeko nabo wakati mu kusoberwa bannyonnyodde engeri amasasi gye gavuzeemu era bagenze okulaba nga munnaabwe akubiddwa essasi bwe bati ne balaajanira gavumenti okubawa obukuumi olw'obubbi naddala obw'emmundu obweyongedde mu kitundu ekyo. Bwe bavuddako oyo ebyokudda kudde bifu ne badda wano bwe bazza wano ndowooza omusaayi ogweraba omukazi bamutemye ekigalo John Mary Mayumba ssentebe w'ekyalo okubadde ensiitaano ayogedde ku mbeera ebaddewo n'asaba ekikwatako okubayamba. bakubye omutuuze wa foomu ayitibwa Kanamwanja Enock essasi mu kugulu era bwe bamaze olw'okuba abatuuze abadde bakitegeddeko nga batandise okukuba enduulu basaba obuyambi bamaze ne badduka batuvuye okukubba embeera ezisagaddemu kubeerawo buli okikwatako yenna obaani obaani bamukwate bamugalire. Ssekikubo Mubaraka ssentebe w'Eggombolola y'e Nakisunga alaajanidde poliisi naye okubongera ku bukuumi mu kitundu olw'ababbi abaguddeko olutalo era n'annyonnyola n'obuzibu bafunye. Ab'ebyokwerinda bagenda kukwasaganya embeera eno wabula ekikulu kye tulina kukubiriza abatuuze baffe obeera vigilant naddala ku bantu tutamanyi mu kitundu. Amyuka Radisi Mukono Hassan Kasibante akakasizza obulumbaganyi buno n'alabula bonna abakozesa emmundu nti bakukwatibwa bavunaanibwe. Naye ababbi bano bonna tuli mubanoonya ku kamera n'okuba loketinga kyensuubiza abantu tujja bakwata ababbi bano era tujja bakwata era tugenda babanjulira nga tubatadde mu kkooti. David Musikalyankolo.